oba baagala oba tebaagala kino nkyogera ndina mu kamera oba ensi eyagala oba teyagala oba NRM eyagala oba teyagala teri kulayira kulala kujja kuddayo kubaawo mu ggwanga Uganda nga si kwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyo nkikubuulidde olwaleero nazize nga sambadde na yunifoomu za pate ensonga nzize kuza ggwanga mbuga saagala ondabire mu kiti kya NUP as a supporter wabula ndabira mu ggwanga nze nkugambye okuva olwaleero okujjako nga waliwo awambi okwewandiisa kwa President Museveni era bwe nakulaba bwe nti ne mmanya nti ako kasiki akaki kubagenda okwewandiisa bw'okompiyaringa ku Kyagulanyi kye nnali nsuubira kyaleeta okuwandiisa kwa Museveni kaabadde kasiki ka Kyagulanyi ate kyatuukiridde kaabadde kasiki kaja kigambo kyogedde nga kino kaabadde kasiki bw'okompiyaringa kyewalabye ku Kyagulanyi ne kyewalabye ku President Museveni bwe mpita ekya President Museveni akasikimba bubi kati olwaleero njagala nkubuulire kino olwaleero nkyogera nga ndi mu kamera abantu abaali bayagaddwa mu Uganda bali babiri ku ntebe y'obwa President bali aba babiri omugenzi Yusufu Lule nani ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulaga kino Yusufu Lule omanyiwo ekyaliwo Nsereko n'Empuuga ngabana eyaki engabana eyaganye Nsereko yali amanyi nti bakwatagana n'Empuuga emabegaawo kuba bonna baali omulimu gwabwe gwali gwakulaba nti bakkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga balina sapooti yaabwe ennene ewava ejjamba era nga Nsereko yeewaddeyo nga yagenda okuyimirira ku Mpuuga nga beegasse n'Ensereko Nsereko akoleki Nsereko ajje era nga akimanyi nga n'akasente we kava bamanyiwo ate era nga kagenda kujja approximately zibadde zoogerwa biliyoni bbiri naye ng'amawulire agafuluma miliyoni 5 zaafuluma ebitaano bwe biti naye nga ezo zasoose okufuluma nga banki esooka Mpuuga obwazikutteko teyazeeyo okulabikako kati okumanya nga Nsereko yakaaye nnyo okimanyi nti yatuuseeko newomulangira ekibuli ng'amusaba ekintu kimu nnyamba onyunge ku Bobi Wine okakasa Muhammad Nsereko akyegaane omulangira namukale tekisoboka ku bintu byabadde yogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga tewakyali gwe nguyagala okumanya amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu g'ayina abantu okukima amaanyi nga beesimbawo baagakimanga Mmengo ekyo badde okijjuke ani gwe walabye Mmengo lutwe nti akisembuga ani gwe walabye kwaba abeesimbyewo bakiika magere Robert Kyagulanyi Ssentamu akyusizza history ate naye mugezi kiri kye nagamba oyo gwe bayita unenching opposition ate naye mugezi teyeesibye Mmengo yasirise nasobola Mmengo mayiga yagikyusa buli lw'osalawo okwagala malaaya bw'olwala tomusuubiranga mu ddwaliro omukwano ogukomaawo we mwebakidde olufuna obulwadde eyo NRM eringa mukazi malaaya omukwano ogukoma we mwebasi bw'olwala mubajjanja bitaliiko nga nakino kankigambe nti niwobeeranga booti mu magye ng'abalabe ku gavumenti ezijja zigwa nti gonna bw'olaba gakubye paleedi nti bonna baagala ggwe bakulimba mu magye ekyo gw'omanyi lwaki senga ogenda okola risaaki ojja genda weewuunye lwaki pulezidenti takyayingiza abaana ba senior 6 mu magye
tubanirizaako basewo ne banyawa mwenna gye musizire okubanga mutulaba mwebale kubanga gye muli tuze olunaku olwaleero tulina omukulu kirumiranga bulijjo mu Saturday drone bingi ebibaddewo wiiki eno byensaba otuwa amatu owulire mbebaza abasubscribinga mwana n'abasharinga mwebalire ddala nabagamba buli lwe mutuwa obudde naffe twagala nnyo bubawa kubanga tuba tulina ensonga lwaki tuba tujja wano nammwe mugituwa kale tuzze olunaku olwaleero bingi ebibaddewo wiiki ennamba mubaddemu okwewandiisa kwaba presidential candidate enkuŋŋaana bbiri olw'ekkololo sakono lw'ennateete omukulu agenda tubulira ye yabirabye atya then oluvannyuma twabaddemu okwerumaluma kwa Muhammad Nsereko n'empuuga obuzibu buvaawa tumaliriza n'ekitebe kya Western Uganda ekyaguddwawo mu ngeri yabadde enzibu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka n'okuba ekimooni poliisi n'ayita mu byalo paka ng'atuuse awo tugenda otambulira era ekibuuzo bwe tumaliriza ebyo ebisatu ekibuuzo agenda kunziramu ekibuuzo tusuubire ki okugeraageranya akalulu kano ku kalulu ka 2021 tusuubire ki kale mbanirizaako olunaku olwaleero tulakalira tusimbudde olunaku olwaleero gamba neiba nti omukulu Kirumira akomyewo waali ow'ebyafaayo ne bwino of course tutambuze ensonga mbuliza kuba tulaba abo oluvannyuma tutandikiraawo abannaye mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba n'abatugoberera banaye mwebale nnyo obudde bwe muwaayo ku lw'eggwanga lyammwe beebaza byonna neebaza buli omu alina kyafunye ekirungi n'abafunye obuzibu ffenna Mukama yagera naye olwaleero tufubye nnyo tulabike nti tubaawo olwaleero kuba kati tutandikire ddala serious politics exactly kati wakyali awakana tewakyali kuwakana tewakyali kulinda kulala atandise tutandike n'ensonga okwewandiisa kwa President Museveni n'okwewandiisa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byakusangawo wabiraba otya wabitunuulira otya okwewandiisa kwa President Museveni kwenja okusookerako nakulaba era nenkugoberera bulungi ng'era ebiseera ebisinga tekuyina kyanjawulo nnyo n'okwa 21 naye ekyenjawulo ekirimu nti ku luno ate kwayolesezza nnyo obukyayi butya bwabadde bungi bw'okompeyaringa ku bantu abagenze wa President Museveni nga kyawaliriza n'okusomba ku baana b'amasomero simanyi oba wabalabye babajjamu amatishaati amasomero ne gatasoma bahead teachers ababadde intimidated mulina okutuwa abaana ne bakyusiza wali ng'obalaba ndowooza naye wabyerabye abo obutambi bwatambudde kyabadde kiraga nti abantu b'eggwanga Uganda bakoowu abalonzi ng'abalonzi babadde batono laara eyo eya President Museveni bwe nabaza ekitono enyo eyinza okuba yakutta obuwumbi obuwera 7 nga bwaweddewo ku lwansonga nti abantu bonna teri yagenzeeyo nga tasasuddwa teri yagenzeeyo nga tasombeddwa buli muntu yabaddeko omutema gwa yabaddeko omutema abalala waliwo benalabye bonga bo bayingiridde kiziki betwaleeta okitege awo sirabawo bwagazi okitegedde nti laare ya President Museveni yabadde expensive nnyo okusobola okuyimirirawo so nalabye nga okujjako nga waliwo ekikola obubi nti bw'obeera president okujjako nga intelligence ye ekola nnyo ate ng'ekuwa kituufu babe batukenderezeekoko kati ng'ekuwa kituufu naye weba tekuwa kituufu oyinza obutamanya gurawundi kyefaanana kubanga bw'obanga obadde olaba nga wabadde oyina intelligence eyakubuulidde bantu kibe bakuleetedde ekiro nagoberedde nga baasi zaabadde zisomba okuva embalala ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulaba nti basobola okubaako abantu be baweza pulezidenti bakolaki balina okwogereramu ne batakoma oku ne bateekawo ebisefulya by'emmere obwedda bye baasuze bafumba omuceere gwatonye olaba abaana b'essomero batuuka okuyiwa omuceere ekyamazima gwabadde muyitirivu so laare ya President Museveni
nze teyampadde maanyi. Ekyokubiri ekyagibaddemu yalaze nti pulezidenti w'eggwanga ekyamazima mukoowu. Atya natunuulidde sipiiki ya pulezidenti gye yawadde Museveni nga bw'ogikompeyaringa ne sipiiki Museveni ze yawanga okuva emabega eno yabadde eraga obukoowu obusembeddeyo ddala n'atuuka n'ekiseera bwe kiba nga abamutegekera byanaayogera tebaabadde battima bamukoze bubi kubanga teyatuuse n'ekiseera oba okalabya akantu ako we yategeereza eggwanga nti neebaza ba NRM okumpa omukisa omulala okubakulembera mu mwaka gwa 2 guno mu kisanja kino ekya 2025 paka 2031 1931 yasoose 1925 paka 1931 n'akyusa n'agamba 1926 paka 1931 exactly kitegeeza ki so n'olulala twakyogerako abantu bagamba sisiimu enkoowu bwotyo bwebeera ekooyi n'omwaka gwe tulimu pulezidenti Museveni takyagumanyi tekisoboka ate kiki it was a slip of lulimi andi kyegambye nti bwe baba nga abamutegekera kuba pulezidenti w'eggwanga tolaba Robert Kyagulanyi Ssentamu yawadde speech ne speech ye yabadde empandiike yabadde nayo empandiike gy'agoberera ya pulezidenti Museveni alina baasasula ekyamuganyo giwandika kyabadde ki aluluddewo publicly. Ekyokubiri nomination ya President Museveni ne ya Robert Kyagulanyi Ssentamu zaagobereddwa nnyo amawanga g'abakyeruppe simanyi bwe wakigenderedde so abazungu balina interest nene nnyo mu kalulu kano okusinga obulu bwe twali tukubye lwaki bakimanyi system nkoowu baagala change exactly baagala change simanyi bwe waketegereza bulungi tewali ambasada wa ggwanga lyonna nga liri muno nga lyabazungu ate abaddewo ate ne babeerawo ku nomination z'abapulezidenti bonna wakyetegereza ekyo so kyabadde sikiwande abantu bakiwadde amakulu n'okumanya kikyabadde kitegeeza bagoberedde ne balaba enkola eyabaddewo na biki ebigenda mu maaso ate bagenda kugoberera nnyo akalulu kano bagenda kukabeera mu nnyo butafaanagana na kabbiri gumu 2021 abazungu bakazira era effujja eryakalimu lyonna ate pulezidenti Museveni ne NRM bakozesa omukisa ogwo naye n'olwa covid ndowooza ekisooka ne covid naye yalimu naye nga balaba weera obutali buki bwenkanya kali ku luutu eno buli omu afungizza kulaba akalulu kano nga kabaamu amazima naki n'obwenkanya kitegedde so abazungu bakataddemu amaanyi gaabwe nga mangi ddala okusinziira ku ekyo kye nalabye nentunuulira okwewandiisa kwa pulezidenti Museveni era bwe nakulaba bwe nti ne mmanya nti ako kasiki akaki kubagenda okwewandiisa bw'okompiyaringa ku Kyagulanyi kye nali nsuubira kyaleeta okuwandiisa kwa Museveni kaabadde kasiki ka Kyagulanyi ate kyatuukiridde kaabadde kasiki kaja kigambo kyogedde nga kino kaabadde kasiki bw'okompiyaringa kiwalabye ku Kyagulanyi ne kiwalabye ku pulezidenti Museveni bwe mpita ekya pulezidenti Museveni akasikimba bubi lwaki tunuulira abantu abazze ku Kyagulanyi tekuli musasule n'omu nzikanya naawe baasuzeewo nzikanya naawe era enkuba n'ebakuba ekire kye bayita Semale ekyakubye n'emmotoka gye bawadde Kyagulanyi n'eremera mu kisaawe yasuzeemu nga tesobola kuvaawo
naye tewali muntu yabadde aseguka until nga babasiibudde ogwo omukwano ogumanyi. Ekyokubiri, natunuulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwesimbawo kuno taliiko regioni nti eno tagiinaamu maanyi. Ku regioni ennya ezifuga Uganda waliwo waatayina bwe bagamba. Luddawa mulimu ebitundu gye batamumanyi. Eri luddawa kuzola eri luddawa kubanga twandibadde tulowooza ennyo Mbalala. Ebyavudde Mbalala okujja wano wabirabye. Regioni zizonna zavuddeyo nga zeetaaga change, buli omu anoonya ki byebimu ku byabadde Nateete. Exactly, ebyabadde Nateete nti buli ayagala enkyukakyuka, buli ayagala Uganda empya, generation change yonna yaggweredde Nateete. Era senga ogenda n'otunuulira age bracket eyabadde Nateete ne age bracket eyabadde Kololo ekulaga kikola ki ekigenda mu maaso. Byonna abaana okuva ku myaka 4 myaka 5 kukka wansi ku 18 bonna baggweredde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bali ku saidi eki okitegedde. Kaakati kiraga ki nti okwagala n'obutayagala nagerageranyiza akalulu kano nga tugenda ku kalulu ka abantu baagala nnyo aka 2021 naye akalulu ke tugendamu kali compared wakati wa 1908 akakubwa mu 8 naako ke tugenda okuba. Ebyonna bifaanagana byombiriri. Aka 8 bwe baakakwata obubike kaavaamu abantu 800 okola ki okufa. Bwe buwanga obuli eruweero, bwe buwanga obuli ekibuga. Wali Erwamata simanyi oba wali otuuseewo. Ebyo ebifo ebyo ebibiri ebyekijjukizo bwava kalulu ka 8. Lwaki? Nti abantu baali bakoowu nnyo mu sisitimu yali mu buki? Mu buyinza. Yali mu buyinza. Nakati kyekiriwo. Kuba natunuulidde nalabye abasajja Abannalwanda, nendaba abasajja abafumbira, nendaba abantu okuva Mwankole, nendaba okuva eggulu, nendaba okuva wonna nga badima yalinga kyenyi. Ekirala kye nalabyeko mu kulaale ya Robert Kyagulanyi determination, obumalirivu obw'abantu obwabaddewo, babadde tebakwatikako. Kati kiri ekibaddewo nti waliwo okutya okungi okuli mu bannayuganda, ekyo NRM bwe beesuubira okozesa intimidation, ekyo ekikendeezi ku mulundi guno nkubuulira nga nabo balayira abenare anti kati kyekigenda okuddako kyosiga kyokungula. Tewalabe Majambere ng'atiisatiisa wizi Majambere yani azaalwawa aziikwawa Majambere. Ekintu ekigenda okukola obubi NRM mu joogo. Majambere oduko gamba Robert Kyagulanyi Ssentamu azaalwa wano ntabweza n'alinnya Rubaga gwani. NRM musimanya biki? Gwani mu Majambere. Ejoogo mu NRM n'okulowooza nti olw'okuba balina emmundu bali waggulu wa buyinza bw'abantu, ekyo balina okikomya. Ekyo nkikubuulirira wano. Tutudde wano, ekyo kirina okukoma okuva leero. Obwetoowaze butandikira awo. Bayinza obukola. Kakati era ku kino kye nayongedde okulaba nti nabadde nja kwewuunya nnyo. Twali wano ne nkutegeeza ne gamba nti okwagala n'obutayagala Chairman wetu commission asala amagezi agawandika Kyagulanyi. Kyakugambirawo. Ekyo kyokka tekyakomye kuyamba ludda luvuganya, wabula kyayambye nnyo NRM okwongerayo obuwangazi bwayo. Bibadde bikomaawo singa tebawandisiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kati tuli mu mboozi. Ekyo kankikubuulira olwaleero.
Senge eggwanga liri mu mboozi ndala wetulaga Mami kyakira ng'olina ekifaananyi ky'osiiga kyendabanga bannayuganda abatannaba coping up with it. Ate kyekyo era kibatwala kubanga njagala okutegeeza nti kakyanga tuba mu ggwanga Uganda waaliwo akalulu kali kamu kokka kaali kakubiddwa nga kamazima n'obwenkanyi kaaliwo 1963 obadde okimanyi 1963 akaali wakati wa Sir William Nadiope ne Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ssekabaka n'awangula naye ate teyali wakuwangula kubanga bakabaka abasatu bonna baali bazze ku saidi ya Nadiope, kabaka w'Omwankole, kabaka wa Bunyoro ng'atutte ne regioni yaki ya Busoga. Ate nga jjukira Nadiope yali vice chairman wa UPC. Ekitegedde kaakati ne Tooro ne kabaka wa Tooro naye yali aliwani ng'olwo Muteesa yali tasobola kufuna babaka bamumala. Naye obuzibu buvaawa nti Nadiope yakyamuka nnyo. Sir William Nadiope mu kukyamuka ennyo n'ayita olupapula lwa munno nga wabula wiiki emu akalulu kabeewo n'alutegeeza wo obuwagizi bwe bukola ki bwe buli bano ne bawulira okuswala ku kyali emmengo. Naye baali batuuse kussa nga bawandiikidde n'abakiise baabwe abava mu bitundu byabwe nti akalulu konna mu kawaani Nadiope. Era omusajja bamuyitanga Owudo Odama ye facilitating officer wa Uganda eyasooka eyalangirira akalulu ako kuba kaali k'ababaka bokka. Kati ebitundu ebitaayina nnyo bwakabaka ate bayafunanga beekiza ekiteego twabayitanga basekutale generals okuva mu bitundu ebyo bye baakeetabamu ebitundu ebitaayina bwakabaka. Naye bonna nga bw'obawulira bonna bagenda okuva mu luumu nga Ssekabaka Muteesa awangudde aye tewali yakuba nduulu. Era Nadiope yavaawo mu mativu. Naye ekizibu eki kuddira buwagizi bwe najja bwatula mu lujjudde wawe bukola ki bwoyo bwali. Tuddeyo ku kino ekyabadde Nateete. Byafaayo ki ebyabaddewo ebitaaliwo 2021? Ku kyennateete 2021 regions ezaasinga okuwagira National Unity Platform zaali 2. Twafuna Busoga na Buganda. Ku luno twafunye regioni zonna ez'eggwanga. Okakasa? Yes. Tewali regioni etaakiikiriddwa. Regioni zonna era tetukyalina kye tugamba 2021 NUPT yasobola na kusimbawo babaka kwetoloola ggwanga lyonna nga bwe kiri kati. Tewali kifo kyonna NUP kye yasonyiye. N'Anita Amungu naye tateredde. Yatuuse n'okuwaaba ali mu kuwaaba nti omwana NUP gwe yamutaddeko si wa mu kitundu ky'ewaabwe. Tewali kifo kyonna kati that one is a great achievement ku National Unity Platform. Okompeyalinga ku kalulu akakola ki akaggwa kuba amaanyi gadda nnyo mu Buganda ne Busoga. Ekyokubiri nti n'ebbanga eryaliwo mu kweteekateeka lyali ki lyali ttono. 2018 Robert Kyagulanyi Ssentamusiro yali ali mu byokuddayo mu Parliament kumpi alangirira 2019. Ebbanga yakoze lyali ttono okumatiza eggwanga. Ekyokubiri nti waali wakyaliwo omukwano omunene ennyo wakati wa Kena ne gavumenti ya NRM. Simanyi ekintu ekyo oba mukimanyi. Gwali munene nnyo ng'okupenetrating amambuka kyali kizibu. Era ekyo kye kimu ku kizibu ate Akena kye yasinze okusanga nga Akena nti bwe yeegatta ku President Museveni bo baali bamubala kuba yalina powers za UPC okumala ebbanga lya bisanja bimeka
bibiri ne bamuzza mu nsawo n'atasobola kwesimbawo agenze okuzuukuka azuukuse ekibiina kya UPC kidde ku national level ng'ebisanja byalina okulembera UPC biweddeko ate nakino kanka kumala ekyasinze kuyamba nnyo ate Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba generation olwo yabadde yeeyina okwenoonyeza speech bw'ogigeraageranya ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde etya speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde nnungi nnyo yabaddemu ebyokuyiga bingi nnyo compared ku ya President Museveni gye yawadde yabaddemu ebyokuyiga bingi nnyo era yatuuse n'omutegeeza nti okyayinawo luumu yes kaluumu akatono exit room exactly okuwaayo eggwanga akaluumu akatono Robert Kyagulanyi Ssentamu abigamba mu Museveni exactly namugamba oba owulira nga toyagala kuwuliriza nnyo ffe abavubuka waakiri wuliriza mukulu munno bwe mwalwana Kayindo Otafiire era Kayindo Otafiire n'ejju yazzeemu nayisa statement ndala nagamba ayi bwe kiba kisoboka omwana mumukole ki mumute omwana mumuleke tajja kusoboka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu oba baagala oba tebaagala kino nkyogera ndina mu kamera oba ensi eyagala oba teyagala oba NRM eyagala oba teyagala teri kulayira kulala kujja kuddayo kubaawo mu ggwanga Uganda nga si kwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyo nkikubuulidde olwaleero naze nga sambadde na yunifoomu za pate ensonga nzize kuza ggwanga mbuga saagala ondabire mu kiti kya NUP as a supporter wabula ndabira mu ggwanga nze nkugambye okuva olwaleero okujjako nga waliwo awambi naye bwe tuba ku kalulu ke tugenzeeko aka ballot paper tewali ajja kulayira nga si Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kudda wano era nga bwe nagamba luli terukomyewo nga kyenagamba kyekibaddewo kati tujja kudda wano era nkubuli bagamba si kyangu no any trust abantu gye bayina mu NRM abantu gye bayina mu President Museveni kye bayina omukolera bakimuwadde era kiweddeyo tebalina kirala bamuwe eki kyagenda okukolera weggwanga okusinga ebyo byakoledde emyaka 4 nga byasuubira nti kyekisigadde okukola tekikyasoboka bakkirize nti eggwanga lyetaaga kyenyi wabula ekintu kimu nze kyendaba ekikyabalemye bbo ate nga bwe batakikola era bagenda kufiirwa ng'abaafugako Uganda abalala bye baafiirwa ebyobugagga ne babireka ntegedde Museveni nga yakajjawo nokimanyi nti yasooka kayaniya kizimbe ky'Obote bakiwoleza ebbanga mu kooti ng'agamba kiki nga kiddeyo mu gavumenti kyawozesebwa era senga byali biseera bino okulaba nti abalamuzi olomozi 80% baggwanga limu senga kyagenda mbu byabakama yagambye titosobola kuwaayo buyinza mbu nga gwobuwasi alina security kati gwe kyogera kizibu ate kati kyenkugambye nti byabakama nagamba agenda kudraginga eggwanga Uganda Sokono we yalireka teri agenda kukkiriza okulangirira President Museveni ng'awanguddwa tekola ki teri muntu agenda kukkiriza munnayuganda yekedde okuba akalulu olangirira omuntu gwe bawangudde olwa security nitandise obbiraba ekisookera ddala nalabye Katumba Wamala nga yeekulubeeseza ku Electoral Commission yanoonyayo ki teyesimanko wadde ku LC1 ligase yeegenda kufiira era mu ebyo yewedde ligase olutalo lwa olutalo
kubanga ekyo kintu mbadde njagala tukiveeko kozi ebyafaayo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne President Museveni comparison ya ralizi zaabwe buli omu yagiraba bubwe mulimu yakugambanga nti omusajja yadduseemu ku misinde President Museveni nti yazze nga addukamu andi kakati ekyo kiraga ki bwe yali omuvubuka yaddukanga ekyo kyobuuza teri nnyoka atasanyuka ng'osimbudde ekigere ekiberibiri nekitawo bwakoma oba mugamba omwana yatambudde nga leero bw'otambula nnyoka akutendereza ekyo kya busirwe yakyogedde okudduka kwa Museveni tekuyire kukulaga nti akooye kwekangabiriza kakyanga abaawo mwakasanyuka emirundi emeka nga atamba kitegeeza nina okutambula kwe nako kati kubawo essanyu mubadde musuubira ndi yandibadde tasobola kukola ki kutambula kikitegeeza ngugaye okutambula kiringa olutalo lwa Nsereko n'Empuuga luvaawo olutalo lwa Nsereko n'Empuuga luva mu byakulya bitya they are not fighting for Ugandans never Nsereko n'Empuuga ngabana engabana eyaganye Nsereko yali amanyi nti bakwatagana n'Empuuga emabegaawo kuba bonna baali omulimu gwabwe gwali gwakulaba nti bakkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga balina sapooti yaabwe ennene ewava ejjamba era nga Nsereko yeewaddeyo nga yagenda okuyimirira ku Mpuuga nga beegasse n'Ensereko Nsereko akole Nsereko ajje era nga akimanyi nga n'akasente we kava bamanyiwo ate era nga kagenda kujja approximately zibadde zoogerwa biliyoni ezi 2 naye nga amawulire agafuluma miliyoni 5 zafuluma ebitaano bwe biti naye nga ezo zasoose okufuluma nga banki esooka Mpuuga obwazikutteko teyazzeeyo okulabikako naye Mpuuga yaleka muferefere mu byensimbi teyesimbikako kati miliyoni 5 era tolaba sente zabadde ziwerako naye Mpuuga mu byenfuna muzibu nnyo era buli wobaddayo olaba yeekulubeeseza wonna wonna byaki accountability eganyi wonna nalabye obukambwe bwa Nsereko omanyi kankubuulira olwaleero ze nagamba tosobola kwagala muka musajja ng'omuli bbali bwemubeera okumpi akwanguyira omanya bingi kasita alayira nti wano ntuddewo lw'abaana ng'omanya nti akaboozi tebakagatta na nnyinimu oyo gwe bayita Mpuuga kaakati ebibadde wakati wa Mpuuga n'Ensereko ensi ebadde tejja kubitegeera naye oluyombo olwabaluse ono akuba akasimu ng'ono takyakakwata n'essimu n'azigirako ddala ate Mpuuga yagenze okulowooza okkubira Nsereko ng'ali mu studio era wano ni munnamawulire yamugaye mukwate n'agamba oyo si kyamukwate ng'okuweebuuka kukoze eki tewali politics wa Mpuuga aweddeko tajja kudda mu paalamenti tajja kudda mu politics wa Uganda wabula ekijja omuyamba nti olw'okuba yakozewo kipata ekyekimpatiira ajja kusigala nga atawaanya eggwanga akola statement wadde eggwanga terizikola ki teriziwulira nga teziriziwa makulu naye politics we yaweddeko okumanya nga Nsereko yakaaye nnyo okimanyi nti yatuuseeko newomulangira ekibuli ng'amusaba ekintu kimu nnyamba onyunge ku Bobi Wine okakasa Muhammad Nsereko akyegaane omulangira namugamba tekisoboka ku bintu byabadde yogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga tewakyali kuba oba statement zozijjukira yagambye nina oludda lwengenda okuwagira
ku opposition ate nga lujja kuwangula lwabadde ludda nalabye ne Kasiba Nte Moses exactly ng'agamba obudde buno opposition eriwo ey'amaanyi nope exactly ate kaabadde ayita akabiina k'abayaba akakulemberwa abayimbi DP naye Sebamala ye teyayogera bingi naye ne Sebamala yagambye ekibiina kiri kimu ekiri mu byobufuzi bya wano nope ani omulala Tinkasimire Barnabas Tinkasimire yagambye nayise ku kitebe kya National Unity Platform nga balangiridde emikono teginnawera abantu abasuze ku maato nga badduka abavudde amulu abavudde ludda wa ng'ekitebe kikubyeko era n'agamba mwegendereze ekiddirira yabadde Tinkasimire omuyaga nga gufuuse kakati ate guno wano wetuli wano olwaleero nze nkugambye teri kulayira kulala kakati ogenda kulaba ono kuba nkimanyi omukulu logo ensi yonna egumanyi nti tabangako na mazima Chairman Electoral Commission tabangako na mazima mu kusalawo kwe naye kaasalirawo eggwanga obubi yaliddika ebisigadde n'ambuulira eggwanga lyonna lyetaaga nkyukakyuka lyonna watalina kugamba kintu kirala kyonna bana kyabaddusa mu bibiina bino nga babidduseemu nti bagenze batandikeyo ebyabwe bijjeko Museveni abawunzise nga tebasimbyewo baali bafaaki okuli PFF okuli DF okuli DP baali babalaki lwaki tebeegatta ku opposition bwe kyebanga ekizibu kya Museveni ani ebizibu bya wano ekizibu kyawo kyekiri kyolaba nti ebibiina bino byajjanga bitondebwawo NRM yesinza obitondawo si byokka bibadde bya pati ya NRM era tebiyinza kusimbawo omuntu ku mukama waabwe tekisoboka nga gavumenti y'NRM bwetaasimbawo omuntu ng'ambidde avuganya naani n'empuuga ye constituency NRM gyetaafaako byotetekawo kandidate kuba bonna abaali beesimbyewo baali baabo mpuuga neambidde mpuuga nembidde kakati zino pati zizonna empya zolabye ziwandiisibwa ku supiidi kwabadde kulowooza nnyo tukoze tutya okukendeeza ku Robert ate bo mu butamanya bwabwe nga bamanyi nti ndowooza NUP ekyali ku regional level eya Buganda ne Busoga ne batamanya nti ate kiri beyond kati kya ggwanga intelligence ya President Museveni gye twatendanga simanyi simanyi ekitegedde kyobola nti kati baatuse ekiseera nga okwesimbawo kwabwe tekukola maki mawulire ekyokubiri nga okwesimbawo kwabwe tekulina kuyinza kukendeeza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ati saponsa tabe tayinza bawa sente yaziremedde exactly oli twagibano bonna bakatumba oye baani bonna baade balina okubeera out wabula ate bano abalala abaleeteddwa okuba ndi beetaba mugondi ballot paper egejjemu Mbaraka Munyagwa bano abolusanya lw'omuceere bamabirizi kabinga abo bamugisha muntu exactly wabenga banandala mafabi abantu simanyi na ndowooza yaabwe guno omulembe ogusomye ne bw'oteeka Robert Kyagulanyi nga yawa 40 wansi ensaaka lulwe ekalaba ndoza bamutereddeyo mu alphabetical order no ani gambe bo ballot paper yabadde ino okubaako gwa abantu ng'aba basatu oba bana buka nibayagala egaziwe naye mu kugaziwo bano abalala bonna buli abadde era nabaana be bataddeko tebalina makulu abantu 7 baali against Robert Kyagulanyi Ssentamu nabadde ndambalaka Munyagwa yabadde akyaliddeko Bedi Lutale ne Besigye nagamba ensonga zonna zagenda otambulirako abasajja banaye bano batujooze omuntu ajja okulembera eggwanga ng'ekikuleese kuta Besigye na Bedi Lutale kati bwe banaabatango eby'eggwanga bivaako kati gw'oyogera eki ku muntu eyakuwadde ssente okuyimirirawo Mubaraka Munyagwa zino nti si issue ku ggwanga ogudde ku parliament bamala kugwa tojasobola kuwangula ero si wani ate ng'ogenda ku gundi
kugwanga emikono naye ani yagiba kuŋŋanyiriza eno nga tetwabawulira tebayinza nakulinnyayo olwo interest abayinamu interest yabadde alina obanoonyeza nawulina olugambo bwe baali bakuŋŋanya emikono gya pulezidenti bwe babasaba ekikumi batwalanga mutwalo exactly egimu gyaweebwa bano ba siteesi ya Mayanja President Party yagidduse nno namulabye ng'agamba obutaddamu mu kibiina ekyo bwe bamukutte bubi naye siteesi abantu beerabira ekintu kimu nakigambako na wano olulala nti bano ba celebrity baako age limit baako age era serebu mulungi abala sente tafumbirwa kuba si bonna abajjani baba baagala nnyimba zoyimba begwanyiza gwe Chovola yalema ebivulu byakuba kati si bingi nga luli tikisoboka kuva lwe yakola embaga kasi tokola embaga bakuta ne egi waliwo batakyayagala baana kati siyese yatakyatunda tumalirize n'ekintu kya Western region ekintu kya wadduse mu ssente za iPod ebitabo bye muzimba bya bbeeyi ssente muzijjawa akati ekintu kyolaba ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kiralamu nnyo sente accountability ye kennyini nga president waffe si munaku Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja mu politics nga sente aziina b sente eziva mu babaka abatono be tuyina abali mu parliament zikozesebwa mu bwesimbu bwe bakubuuza ezenaalemu okumala emyaka 4 ozirabako nobagani muleta accountability y'emyaka 4 bagiina ne basabako eyo 10 bagaye kale mbafundizaako mulete eyo 10 waliwo agiina ekyokubiri nze mbagamba bulijjo nti ekibiina ekizze nga kya ggwanga nga kirumira eggwanga ezi National Unity Platform buli lwosalawo okwagala malaaya bw'olwala tomusuubiranga mu ddwaliro omukwano ogukomaawo we mwebakidde olufuna obulwadde eyo NRM eringa mukazi malaaya omukwano ogukomaawo we mwebasi bw'olwala mubajjanja bitaliiko nibayita NRM oba wale takimanyi naye neewuunye ekintu ekyo weewuunye nti Robert Kyagulanyi agenze mu Eastern ekitebe akimaze siba kiri mu Western ekitebe akikola ki akimaze naye nga imagine akizimbye embalala nga ne gavumenti temanyi eyina intelligence eyina buli kintu kyonna ne mu kugulawo teyamanya kitegeeza ki waliwo olwotuuka nga n'abantu b'oyina mu gavumenti nga bantu bo naye nga baagala kuofuloodinga ekyo badde okimanyi ayina ppanya ze yayiseemu ne ŋŋamba azitegedde atya omukulu ani tenkugamba abali mu ggwe b'oli nabo ng'ate balaba obuwangaazi bwo mu kifo ekyo bubakosa ku byobugagga bye balina tolina bw'oŋŋamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yazimbye ekitebe embalala n'agulawo ne bazimba ne bapaintinga ne bakola buli kimu ne batuuka okuggulawo nga gavumenti temanyi bw'obanga wali okyavunaana bali mu regioni y'e Busoga ekyazimbuddwa kino ekirala what about embalala woyita ng'oddeeka kitegeeza ki eri gavumenti yo era n'onnasiisi w'omuntu gwe walabye ayingira ate nga tebaalanze ekitebe ne kijjula ne bafikka bulijjo waliwo enkola gye batera okukozesa bano bagashumba ne bannaabwe abalala bwe basasulwa bagende ku TV babulakamayiringe Kyagulanyi nga bagamba Kyagulanyi atambula n'abavubuka kati ababaddeyo baavuddewa obuwagizi buli wonna kakati nze nno ku nsonga efaanana bwetumbawo ekintu kimu ti gavumenti erina kuddayo wansi neetuula nemanya ki kyeyina okukola otherwise ensonga y'okweyambisa eryanyi ku baana ba National Unity Platform tegenda kukola kati kankulage kino nina kye nalabye mu kkooti ojju kyabadde yejju
Yes. Baleese omwana wa National Unity Platform bamwambula ng'ayambadde ovulo ya Nuupu. Naye olw'okwewandiisa okwabaddewo n'amaanyi ge baalabye Robert Kyagulanyi ge yakozesezza, omulamuzi yemiridde ku magulu ga abiri n'agamba teri kkooti genda mu maaso. Omwana oyo mumuwe ekyambalo kye kyeyabaddemu. Ekyovulo. Mumuwe ebyambalo bye. Ensi yakyuse dda. Era ogenda mu bbanga ettono nnyo okulaba abaana ba NUP nga babatadde. Akazito kali mu buli sekita. Exactly. Buli omu sisimu ya Robert Kyagulanyi yashekinze sisitimu yonna. Kati buli omu tamanyi kiddako. Buli omu tamanyi kiddako. Ekyo kyenkubuulira olwaleero. Tamanyi ki. Imagine luli obadde bajja naye omulamuzi ekkooti yayimiridde eddakiika aga. N'abaga yagikonkonye emmeeza n'abagamba ekkooti njigaddewo sijja genda mu maaso na musango. Omusibe ono atunnyonnyodde olugoye lwe yalimu mwalutwala ndwagala wano ng'alwambadde. Baabadde baluyina. Bazzeeyo ku poliisi ne baluleeta. N'ayambala ovulo ye, kkooti n'esooka egenda mu maaso. Kuba yannyonnyodde enkwata gye yakwatibwamu, bwe baamusanga ekyambalo kye yalimu, kkooti n'ewosa ensala yaayo ku ekyo. Bino bw'obiraba n'ozzaayo kw'oli Musa Muliira osi operations oweno Mbale yakakanye ku kipande kya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akiyuza najjayo ne pisto ng'ayagala kwakubuka abadde mu pisto namulabye n'ayuza n'ekifaananyi kya candidate. Kati awo simanyi oba ye professionalism y'amagye mu President Museveni ne poliisi ge yatusuubiza. N'ekyo kyonna kiva ku kintu kimu, kuddira tribe emu n'ogirinyisa ku tribe endala zonna. Kyekyo ekiriwo. Exactly. Bwe buzibu. Gwe ng'oyagala okumanya amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu g'ayina, abantu okukima amaanyi nga beesimbawo baagakimanga Mmengo, ekyo obadde okijjukira. Ani gwe walabye Mmengo lutwe? Nti akisa embuga. Ani gwe walabye? Kwaba abeesimbyewo. Bakiika magere. Robert Kyagulanyi Ssentamu akyusizza history. Ate naye mugezi kiri kye nagamba oyo gwe bayita unlinching opposition. Ate naye mugezi teyeesibye Mmengo, yasirise. Tasobola. Mmengo Mayiga yagikyusa. Mmengo amaanyi agaali Mmengo aliwo kimanyi nti senga teyali Ssekabaka Muteesa owokubiri senga tuli mu East African Federation. Kubanga Sandro Cohen agenda okuyita bonna Tanzania Kenya baali bamaze okusayininga nga wasigadde Ssekabaka Muteesa yekka. Naye bwe yatuukawo n'atunuulira endagaano yali etugatta mu East African Federation n'abagamba sijja kussaako mukono kubanga ekifo kya Buganda mu East African Federation ekyo Bwakabaka bwange sikirabamu nawaŋŋangusibwa. Kati amaanyi ago gonna agaaliwo okutuuka ku level eno nti tewakyali yeetaaga kujjayo okiyita mmere. Kitegedde? Nalabye abaana ku online okwo nga bakompeyalinga amawulire ga NTV ne TV endala ku kwewandiisa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ninga abaana generation kati emanyi nti ono gundi ono alayika tatuli kusaidi yaffe. Exactly. Ono ali kusaidi yaffe. Era NTV ebadde ekyasinzeeko ku reporting yaayo. Naye ate kati abasinga obungi TV ezo tetubadde tetukyaziweera ddala bitiibwa. Twaddayo ku social media. Social media olaba live, faster information, etali nkwatemu eri ku social media. Era mbakubira omulanga mugende ku social media gye mujja okujja amawulire amaki. Agali authentic.
abatali mu kyekubira ali mu kutya nti kano banaakala banaagamba ki ate omanyi kitu kyakoze ekirala ndi tetunnabakwata nnyo ku mawulire gali bweru wa Uganda wano naye ate nga makulu kuba ekiri South Sudan nakyo kitokota wa mukwano gwo kitokota si kisaanikire kitokota nalabe bapasinze out abagenda okuuma akalulu wane waffe nemulundi guno bigenda kuba bizibu nze nkubuulira mwami Kirumira nze nkubuulira akalulu kano kiyinza n'okuba ekizibu ennyo byabaka mukalangirira okatuukako lwakalangire kiyinza okuba ekizibu kana akalulu tekalina njawulo nakakinaana tekayina njawulo nakakinaana mmwe abali mu gavumenti mugende mwegendereze ekyemulaba wansi wano mujagamba omusajja yatugamba laale za Kyagulanyi ezi 5 esooka eri Busoga gyegendereze musanvu ali Mubende Kasanda nga musanvu wano Mubende Kasanda naye tandikira ku ye Busoga nze gambe laale ezi gavumenti ejja kumanya position yaayo ku Kyagulanyi ate temwepankira ku Kyagulanyi ebirala byonna mubikole lwaki aseti ya ggwanga kati obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti gavumenti ebaawo ng'ekyali namwakalembereza mwina kakasa nti Kyagulanyi senta mumulamu ali safe ekizibu omutabani asalawo bubi yandisalawo n'abagamu mu kakubi ennaku zino omuwulira ayogera simanyi gyasirikidde ensi yakyuse dda kankubuulire ate era ojja kwewuunya nnyo tunaatambulira okutuuka mu makkati nga ne obadde olaba mwinaaleemu nkyatuuse mwami Kirumira lwa nsonga waliwo abenaaleemu abanoonya akalulu wala kati abewa mwe Kasanda batukunda abani ne babisasa abo sikyangunoonya akalulu nga bavuma Bobi Wine basobola ovuma Bansamba Bakabuye Bafulavia naye Bobi Wine muyisa mukamwa mu kalulu kano ng'onoonya akalulu wallahi tokakomba kadi ffe sayidi zeewaffe ne bwovuma Nsamba era tufuna kasi tokwanako okwata ku muntu aliko amasanyalaze ga Kyagulanyi obanga avumye Kyagulanyi wonna ensi era ekintu yenale mu kyasinga okukola ekibi butabeera na secretariat teyirina secretariat eyo etera kutuulamu abantu abalowooleza eggwanga tebayina ate ng'oledi yali ebayina pate kati eri awo nosanga nga onosima waliwo no minisita w'abavubuka yani Balamu akuli kikwinare abo bakuŋŋaanya basende bayingidde mu kintu nga kikoowu naye abakibaddemu nga badifendinga kibayina obagobi Mwami Kirumira nyina ekintu kye sinategeera mu kwogera kw'olingaga nti eggwanga kati liri ku bw'aba mukazi ebisa bimaze okulinnya era bw'aba mwana yeteeseteese ofuluma mu lubuto lwa maama we tuyina emyezi 2 gyokka okulaba ku nsi empya wether mu bulungi oba mu bubi tuyina emyezi weweka omumalirivu abalala balayika nze ndaba najja wano waliwo kyenagamba ekitabo kyotalabye ebisinga byopredictinze bituukire exactly nze nkugambye luutu eno ogenda kulaba ku kyotalabangako mu kalulu kaki lwaki nkuleetedde akalulu ka 63 nenkukompeyaringira aka 8 nenkukompeyaringira na kano nesikompeyaringa ka 221 wanga ka 8 waliwo ebifaanaganira ddala sirabawo mirembe era nze nenyamira nnyo olunaku lwe nalaba Pulezidenti Museveni nga yewandiisiza nimanya kati Uganda emaze okuduragingibwa mu kalulu ka 8
abalaba ab'ebyobufuzi bagamba olwo Kyagulanyi tannatuuka ku maanyi ga Besigye. Kati olwaleero njagala nkubuulire kino olwaleero nkyogera nga ndi mu kamera. Abantu abaali bayagaddwa mu Uganda bali babiri ku ntebe y'obwa pulezidenti bali aba babiri, omugenzi Yusufu Lule nani ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkulaga kino Yusufu Lule omanyiwo ekyaliwo bajeti lwe baamulangirira bajeti abantu be bagisala si gavumenti batya baasala bajeti bokka nga sukaali katugeze ow' $1,400 bwagenda okujja ku makyanga wa $2,000 nga si kiragiro kya gavumenti bwali bwagazi ani yali akituuseeko. Owokubiri ensi gw'erina olwaleero ku regional level ku national level Robert Kyagulanyi Ssentamu teri mulala. Abasajja bakugamba opposition yaddala yali ya Besigye teriyo. Besigye tabanga ndakugamba Besigye yalinga Besigye oyo nakigambanga waliwo ne muganda wange yayagalanga ennyo Besigye ne mugamba Besigye omulaba yalinga mpale ya kiraka tojambala kunyuma ojambala butakunamira banno naye yali anoonya change wali tuwa Besigye kalu naye mwami kirumira banno bayina bingi bye bafaananya noli n'amawanga g'abazungu tegamu audience lwekyo. Ekisooka baavanga mu region y'emu baawasa omukazi y'omu tebaakoma ku ekyo, omu yali dokita wa munne tebaakoma ku ekyo, Besigye yali national political commissioner mu NRM n'abeerako minisita wa internal affairs, bingi byakoledde mu NRM. Ensi teyamwesiga ng'obulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bali babiri abaakaagalwa mu nsi ya Uganda bali babiri. Nti ne mwami Museveni ono gwe tugamba nti baamwagala boddayo n'owulira yakonvinsinga nga abantu ba stronghold people abali mu regions jango negatteko n'aleeta kabaka munange bwogira tugenda gira jango negatteko. Kyagulanyi talina gwe yabadde kuyita, talina gwe yakutteko. Ako kakulu oba bakategedde simanyi oba abantu bakafunye bulungi nnyo. Kyagulanyi tagendangako busoga kwegayira kyabazinga nti negattaako, tagendanga Kasese kugamba muwezire omumbere nti owaayo empagira, tannemengo tagendangayo kusaba, tagendangako mu ddiini yonna nti mbasaba munegatteko, yalemedde ku bantu wansi. Eggwanga lyonna liri wa Kyagulanyi. Abantu bali aba tebakulimbangayo omuntu omulala yenna ku baali bakulembedde Uganda yali ayagaddwa nga musajja oyo. Yusufu Lule ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu aba kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu kye tuyina ekinene kimu kyalina okufaako ennyo kwe kukyusa obuwagizi bwe bufuuke obuwanguzi. Kikyuka kitya? Ekyo kiva wabaawo okulya nno n'okombesowaani. Kabaka seera kakaisanyo okitegedde kakeeta kubanga gwe bataddewo okulangirira akulaze nti si mweteefuteefu. Newe yabadde amukwasa ensonga alinawo yakoweddeawo slip of tongue naga His Excellency President n'akikyusa presidential candidate. Ngamba kati bw'abadde akyogera abadde afaaki abantu bawu masannyalaze. Nze nkubuulira kino olwaleero eggwanga oba twagala oba tetwagala 40 years generation change erina okubaawo, naye ebaddewo etya President Museveni abadde alina okuyamba eggwanga n'atayingira kalulu kano. Ne mutabani wakendeeze ku mululu ku ntebe y'eggwanga. Omululu mungi omululu ku ntebe y'eggwanga okulowooza nti kitaawe waavudde yaddawo wakafugwa ba pulezidenti abalala 8 nga kitaawe taliiko, tewali mwana yali alwanidde entebe eyo. Okitegedde kugamba abantu ebibabonamu amaanyi biba bingi, baba bakyagumidde kitaawo n'akuleeta naawe nakkuza ate naawe n'oyingiza omwana wo mu magye. Essuubi ly'abantu balina luddawo. Tukyakaabira kitaawo nti atukubye engolazi ate nawe omwana okutte kibooko obugulu obutandise. Kati abantu bakole ki? Balina kubateera ddala completely.
naye amakomera bagenda gajuzaamu nze ndaba kutta abantu bangi nga tetunatuuka mu action abamu bagenda basibirako bweru mu mayumba g'abantu ate era bakyegendereze kuba the international community eryawoya ku kigenda mu maaso babobijaya nti babalemedde kakati bwoba oyagala reconciliation olaba bwomala okulaba kino Robert Kyagulanyi kyeyakulazeeko ddeyo ku drawing board abaana b'abantu mubate muzeewo omukwano nammwe muzadde muzze omukwano gwammwe n'abantu naye gye munaakomye okulaba nga ono ba DPC abajja n'oyuza ekifaananyi kya presidential candidate etteeka ate limukwatiramu abantu abalala gwe n'ojja n'okiyuza kubanga togambwako it is unfortunate era okulaba omugaso gwa gavumenti eno okulaba Kayindo Rafere kyabadde alwanako nga mmaze kulaba nga DPC musibe tebasobola wadde bamukangwa vudde naye munange bingi ebiri maaso eyo mbadde sinnakimanya DPC wawa ne Mubende bamukyusa kale ekyezi yali wano ekyamukyusisa ze mmotoka ze bayo kyekasambi eyo ne bakuba n'amasasi bwe bamuyita abyogere ng'agamba nze nanti nani bamugaa baluwa yi vaawo ne baleeta omulala nga kyabwe munda ekyokubiri nze nyina biriivu emu ku mulundi guno poliisi bagenda gikozesa ng'akatego k'okuleetamu military tebagenda gikwata nnyo ebeera ebintu byemaliriza wabula bajja gireetangawo military yingirewo kakati military egenda era kuzannya kitono teri maanyi gonna gasinga g'abantu ekyo kyemba nkubuulira mu bulamu bw'ensi eno bakulimba ekyo kikulu kakati ate tewakulimbanga nakino kankigambe nti noobeeranga booti mu magye ng'abalabe ku gavumenti ezijja zigwa nti gonna bw'olaba gakubye paleedi nti bonna baagala ggwe bakulimba mu magye ekyo gw'omanyi lwaki senga ogenda okola risaaki ojja genda weewuunye lwaki pulezidenti takyayingiza abaana ba senior 6 mu magye bajja ne ambitions nyingi okyawulira recruitment nti abaana bamaze diguli abamaze gundi mujje mu magye their ambition are quite different kwebyo gavumenti bye yali esuubira ne generation ati kinkugamba bo balabirala namwe mubalabirala muzikirize tubasiibulire wano kuva twatandise tubagaliza olunaku olungi Saturday drone mwami Kirumira bate otambudde naye mba n'abali kuno nga muli bangi lwaki temusheyalinga mukasheyalinge katambule that's the only thing you can do fe tufunye obudde netutula netukolesa netuleeta gwogugo kati katambuze kijja tuyambako enkeera okudde era nga tulina amaanyi agakuweereza osanga naawe obofuna mukubasika kasanti mugira abantu basasule wabula mugira olw'ensonga namwe mwinake muyigamu ne mufunamu akamunyunguka nkwebaza buli lwa mukaaga okubanga olindanga Saturday drone abantu beeyongedde okwagala programu eno abaana bayombanga mwami Kirumira era ne musanyufu kati nnaku zino tubakwatamu waakiri ate ne wakati tujja bawangamuko ku surprise bajja kuba kati wetugenda kati politics agenda kuba mungi actually ndowooza his excellence bw'anaava ebusoga kuba nalabye ayinza obumulamu tuyinza okubaako bye tunyumyamu awo era bw'ava ebusoga awo tujja kuba tuzaawoko then kati tumulinda jje eno naye era nze mbabuulira meeting 5 eggwanga lijja kuba litegedde ani yaani mukkirize tubasiibulire wano